Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni nga tannaba kweyunga ku mikolo emikulu egy'okujaguza Uganda nga bwewezezza emyaka 56 okuva era yafuna obwetwaze asoose kutongoza kitebe ewagenda okwekeberejjebwa kamera zonna ezaateereddwa mu kibuga n'ezo ezigenda okuteerebwamu ku poliisi y'e Nateete. Ono olutuuse asoose kugumya abatuuze ba wano nga akadde kano we kajjuutukidde abo bonna abagenda maaso n'okuzza ebikolobero. Oluvannyuma alambuziddwa ennyiriri z'abasirikale era n'atwalibwa mu kisenge omugenda okufugibwa n'okuddukanyiza enteekateeka zonna ez'ekebejja kamera. Annyonnyoddwa abakungu abavunaanyizibwa ku tekinologiya mu poliisi engeri kamera zino gye zigenda okukolamu. Which has that kind of functionality. This is the data center which is at Naguru right now. So all that is viewed here live is stored here. Then this is our demonstration for number plate recognition. The right poles have not arrived, but as they come, that's how it is going to be looking at. It will be crossing the road. You have two cameras, one facing where the vehicles are coming from. If it is Masaka Road, it faces Masaka Road, then one lane. If it is coming Masaka Kampala, yeah, those are what we call number plate recognition cameras. Oluvannyuma lw'okulambuzibwa n'okunnyonnyolebwa engeri kamera gye bagenda ozirondoolamu, ono agumizza eggwanga Uganda nga akadde kano we bagenda okugwa mu buufu obw'abamenyi bw'amateeka. Ategeezezza nga omulimu gwayolekedde bwe guli omulimu ogukyasinza okumwanguyira ebbanga lye yakafugira nnyaffe Uganda. Simpler. Dealing with urban is going to be much simpler. One of the least problems I have solved in the last 58 years of my work. Because these are just here in town. It is not a war. It's not really serious. It is just intelligence. To know who did what. Ono era azzemu n'agumya eggwanga nga akadde kano bwe batandise okuwa mu bufu bw'abamenyi bw'amateeka olw'ensonga nti akadde kano eddibu eribadde lisinga obunene mu byokwerinda libadde mu bibuga. Protect the roads, protect ourselves and hunt them. So it was a bigger job. And we did it, and we have got so much capacity now there in the bush that the ADF are in Congo, but they dare not cross here. Bw'abuuziddwa ku nsonga y'abasirikale engeri gye bajja okukwasaganyamu ensonga zino, ategeezezza nga naye bw'asuubira okufuna ekifo ekikye mu State House Entebbe kwasobola okulondoolera ebintu byonna nga bibiddukanyizibwa mu kibuga. Help me, because even me in the State House, I can now plug in and see who didn't respond, because it helps. It's not only to respond, but it also helps me to monitor these sleeping policemen. Bw'abadde ava ku poliisi y'e Nateete, abasuubuzi abaddukanya emirimu gyabwe mu katale k'e Nateete beeyiye mu kkubo nga bategeeza nga akatale kaabwe bwe bagenda okukabajjako era nti baagala bamusinkane. Ono abagumizza ng'enteekateeka zonna bw'agenda ozikolako n'essentebe w'akatale kano oluvannyuma lw'okumuggyako ennamba ye. Omukulembeze wammwe ngenda kubayita abakulembeze bajje banyonyole. Kamera ezisoba mu 3,000 zezisuubirwa okuteekebwa mu kibuga Kampala awamu n'ebitundu ebiriraanyeewo era ng'akadde kano